Okay. Amanya Shamim Manja. Subscribinga, likinga, nawe naliko nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala. Mwebale kubeerako, mwebale kutwagala. Olunaku olwaleero nkedde eno Matugga era nga nina essomero ly'endiko baliyita Ravenwood Schools. Hard work pays ye moto yaabwe. Ndi n'omukulu director w'essomero agenda kubatuyisayisaamu. Essomero lino ddungi nnyo ddala era batwalira ddala abaana okuva ku myaka 3 okutuukira ddala ku baana ba myaka 12-13 kuba bakyakoma ku kibiina kya P5. Ngambye kambakyalireko kuba ate balina ebyenjawulo bingi nnyo bye batuwadde ne ngamba okay. Kanzije nkyaleyo nina bakyali bange, nina mikwano gyange, nina abazadde bangi nnyo ababonaabona n'abaana. Tebalina bateeka abantu abasinga mwakoowa abakozi, abantu abasinga onoonya wooteeka omwana wootambule nga tolabawo. So we banyinyonnyodde mu biki bye bakola ne ngamba okay, kangendeko Matugga nkeerereko eyo ate ndabe essomero bwe lifaanana. Ndi ne nannyini essomero atubireme kuva mu kamwa kange ebisinga bive mu kamwa ke. Tugenda kuba tumubuuza ebibuuzo ebimu abazadde kyemmanyi be bandyagadde okumanya. Mwami director, nsanyusa okukulabako. Amina, nange neeyanza kubeera ku show nnyabo. Tukusanyukidde. Nange nsanyuse nnyo okubeera wano. Nnyabo. Abantu bano abatulaba bangi nnyo balina abaana baabwe abalina eyeeka, waliwo abalina abakozi, waliwo abalina abaana ng'abonaabona okujja omwana eyo ewaka. Mu bintu bye banyinyonnyodde mu kusomero lino nti omuntu asobola okuleeta omwana we wano ne mubeera naye for a full term. Nnyabo, tukisobolera ddala era tulina arrangement nti omuzadde waaba alina omwana asobola okumutukwasa. Tutandikira ku myaka 3 ne tumulabirira during school term ne holiday naye tusobola okumulabirira nnyabo. Ne holiday abeererawo ddala ku ssente awo ssente ayongeramuko oba akataamu kali kennyini ke tuba tukyabalirako? Ssente ayongeramuko kubanga waliwo okumuliisa, waliwo okumusuza, waliwo n'abamulabirira bano nabo tulina obbasasula. Kwegamba asobola otuwa mwezi za ttaamu then n'eza holiday nazo n'atuwa ne tumulabirira. Ekitujjisa abaana ewaka olumu baleeta ne tuba bakwasa mwe ng'abasomesa ekisookera ddala discipline. Kyakubiri tubaddusa abakozi bano olumu abatucunyiza abaana olumu n'ab'eŋŋanda nga tetwagala bba abaana baffe. Omuzadde ali assurance ki gy'omuwa ku Ravenwood nti omwana we agenda kuba nga ali healthy, omwana ajja kuba takubwa, omwana ajja kuba alabirirwa ddala ng'ali ku muzadde ku Ravenwood. Tweyanziza nnyo. Tulina abasomesa abatendeke obulungi nga Ravenwood Schools era mu kudisciplininga abaana bano tetulina gye bayita corporal punishment ey'okkuba emiggo. Ffe nga abatwala essomero ebya corporal punishment tebiriiwo, wabula tulina engeri endala gye tusobola okuba discipliningamu ng'abaana. Era tulaba nti abaana tubawa byonna bye beetaaga, tubawa menu yaffe eya lunch eri balanced, tetuba nga tukyusaamu. Waliwo standard menu ey'essomero. Tulaba nti n'okuba nti ddala discipline is key. Tetwagala mwana kukula bukuzi bw'atyo nga we yandikuze, naye nga tuba twetaaga omwana ono okukula nga ajja kubeera discipline, abeere nti kyakulabirako ku banne. So nga ffe ng'essomero erya Ravenwood tetukkiriziganya na byakukuba, but tulina engeri gye tusobola okuba discipliningamu abaana entendeke. Nnyabo. Amiina. Kakati wano we nabadde nzija wano bannyonnyodde ebintu bingi nnyo ng'oggyeko ekyo kya discipline. Ne baŋŋamba nti omuzadde musobola okumugamba nti oliwa omwana katumupiikinga awo. Naawe tukupiikingire ddala awo gy'olaba omwana wo agenda okusula, omwana wo agenda okusomera nga tataddeemu mafuta, talina kyataddemu. Mukikola oba babadde bampa buwimbuuzi? Nakyo tukikola. Tulina school van esobola okubakipiikinga. Wonna we bali? Wonna we bali. Otugamba bugambi nti tulina abaana bwe bati
bali mu kifo bwe kiti ffe nga tukola omulimu gwaffe okujja ne tubapiikinga ne tubaleeta ku ssomero lino erya Ravenwood. Wano olabe nga compound nga zibulungi nnyo ddala, abaana balina bye basobola okuzannyira. Ka security kali katya eri abaana? Security nnungi nnyo, tulina abakuumi abatukuuma during day, tulina n'abatukuuma during the night. Tetubaddeeko na incidents yonna eya security nti eri compromised. So abaana tubakuumye bulungi mu myaka gye tuoperatingidde wano. Tetubaddeeko na any incident. Ate tukwatagana wamu ne ba LC n'abalala batwala security mu kifo okulaba nga ekifo kyaffe kiri secure. Ravenwood schools emazeewo bbanga ki kuba ogezero nga mu myaka gye mu operatingidde mulina okuba nga muwangadde ebbanga ddene nnyo nga muli mu kintu kino kitegeeza mukitegeera. Duration erieta mumazeewo bbanga ki? Wano wennyini tumazeewo 3 years mu kifo kino, naye twasookera Nansana where we operated for some time for about 2 years. So awamu gy'emyaka 5 of experience mu bintu bino. Kitegeeza kati mukitegeerera ddala era omuzadde asobola okubeesiga n'abaana be. Musobola otwesiga n'abaana ne tulaba nti tusobola okubalabirira obulungi. Kati waliwo ka offer kempuliddeko nti fizi zammwe muwa abantu bursaries, nti muli bazadde ate mwasazeewo okuba nti muddiza abantu abo okubawaako half bursaries ku ssente, nti oli omuzadde bw'abanga musaba kakadde ajje n'emitwalo gya 5 n'omwana we ne requirements ezo omuli admission, uniform, biki by'anaaba abuuzizza n'ategeera obulungi. Half bursary weeri omuzadde bw'aba atasobola kumalako naye nga yandyagadde okuleeta omwana ku Ravenwood, half bursary weeri ajje ng'agisuubira oyo atasobola kumalako okusasula ssente zo. Ennyabo school fees owa boarding tusasula akakadde kamu, naye twateeseewo enkola nti at least tugabeko ku bursary, naye ng'eri ku first come first serve. Asooka bw'olwayo oyinza okusanga nga arrangement eweddeko. Kati tugaba half bursary, bw'omuzadde bw'ajja omwana tusobola omutwala ku mitwalo 5 ng'ali mu boarding nga half bursary ne tusobola omukuuma mu ttaamu. Twagala bajje nga January nga ttaamu tennaba kutandika, tusobole okuba nti tubawa bursary arrangement y'ennyabo. Kitegeeza abazadde ali eyo kyalina December yenna jangu weewandiise ku Ravenwoods, bw'otuukawo bagambe nze ndi wa bursary, bagenda kubanga ate bakusalirako. Toleka mwana waka kugaana kusoma, jangu oleete omwana ate babeere nga bamukulabiririra bulungi nnyo ddala. Ka assurance director akatuwadde nti abaana balabirirwa. Ne academics kiri kitya? Academics sofa tuperforminga bulungi, tulaba nti tukola exams emirundi 2 in a term. Tubawa mid term ne end of year, naye era siffe tuseetinga exams ezo. Tulaba nti tubenchmarkinga n'amasomero amalala okulaba nti tulina best practices, okulaba nti ffe nga aba Ravenwood how far do we go okuba competitive n'amasomero amalala. N'olwekyo ne holiday package nayo tubawa holiday package eri comprehensive ne bagenda nazo okulaba nti abaana babaga bapracticinga ennyabo. Ennaku zino tulaba ebyemizannyo buli ne ku baŋŋambye ne ku syllabus babyongeddeko naddala ebyemizannyo ati bamwongeddeko ku syllabus yammwe. Kiri kitya wano? Mwana alina talenti mumuwa obudde? Yes, beyond okusomesa kuno kwe basomesa kwe tusomesa mu ssomero, tulinamu ne extracurricular activities, tulinamu ne mwe muli ng'emizannyo egyo, mwe muli ne skilling. Abaana bayiga art and craft. Abaana abato tubayigiriza
tebakyasoma busomi. Tulina ne computer lessons nazo tuzisoma. So tulaba nti ddala abaana bajja okuvaamu nga asomedde wano ajja kuvaamu ng'ali all round nga buli kimu akirina. Kati nsaba otune mu kamera eyo mpitira abazadde aba half bursary bawe dirwe mukoma, abatali ba half bursary nabo babuulire registration ekoma ddi, otuwe n'endagirire essomero lisangibwawa, kuba nze nyinza okuba njogeddeko Matugga wokka naye ndaba nga lisangibwa Kavule wa Kiso District, Kampala, Uganda. Yes, kati nsaba otuwe directions entuufu ez'essomero. Omuzadde yenna yandyagadde okujja okulaba ng'alaba ku ssomero omwana we w'anaalaga, baani weeri wano mu lujja ebeerawo, director abeerawo, n'abasomesa HM naye waali n'abasomesa ate nabo ojja kuba nga obasangawo. Ofuna omukisa ogulambula omwana we wagenda okubeera ate. Nange osobola okunnoonyako n'oŋŋamba Shamim nalaba ogamba bagaba bursaries, ennamba nja kuba nga ate era njikuwa n'ennamba y'essimu ogituddiremu, owa kamera ajja kuba nga agituteerawo wansi scrolling ng'eyitawo kwabo abaneetaaga half bursaries. Tweyanziza nnyo. Tulina enkola eno nga we tugambye eya half bursary gye tugaba abazadde mwangwe, mulina December ono ne January, first week eya January okulaba nti obudde obwo muba nga mumaze okweregistaringa ku half bursary. January watandikira tube nga at least tuclosinze nga tumanyi nti tututteyo abazadde baffe. Bursary nnyingi ze tujja okugaba ku luno tujja kugaba bursary zisoba mu 100. N'olwekyo enkola weeri okulaba nti abazadde tubaddizaako ne tulaba nti nabo tubakwatirako. Bandyagadde oleeta abaana wano naye amasomero gammwe engeri gaba ga bbeeyi, naye ate bwe musalawo bbawa ku bursaries bambi kizzaamu amaanyi. Naffe kituzzaamu amaanyi ng'abasavinga Abannayuganda. Tugamba amasomero gatandika okuvaayo ne gayambako nti buli mwana asome. Kuba twalabyeko neyaggalidde abaggalidde omwana mu ssomero n'akkakana ng'ate afiiridde mu dormitory. Naye mba nga musobola obbayambako ne basasulako ekyo kye baba basobodde, nammwe ne mubakwasaganyizaako omwana wa Uganda n'asobola okusoma. Ate wano aba Ravenwood schools mukoze kyamaanyi nnyo ddala. Zikoma bayina December yenna zikoma January. First week of January okulaba nga batuta omukisa guno. Nsaba okiddemu director. First week of January, January nga 5 tulabe nti fenna tufunye omukisa guno gwa bursary. Bursary nsaba oziddemu zibadde mmeka? $50 omwana wa boarding. So tusasula abalala basasula kakadde naye half bursary tujja bbawa ku $50. Tugabye bursaries mmeka? Bursary zisoba ne mu 100. Mwanguwe. Banguwe bajje tujja bbawa bursary. Bampe ku namba y'essimu awo bajja kuba bagiteeka scrolling wansi. Enamba abagala bursaries. Enamba yaffe eri 0705 42 8785. Endala eri 0783 134 85 Okay, nange kanzibaddiremu enamba esooka ya MTN eri 0783 13 48 58. Ate ya Airtel 0705 42 87 85. Bw'ozikubako ng'obagamba nze nnonya Ravenwood Schools njagala kubeera nga nfunako half bursaries ezo ze baagabye. Bajja kuba nga tebakuwelkaminga bulungi nnyo, essimu bazikwata 24/7. So kuba obuuze omanye n'essomero we liri. Nsaba kutuwa ku directions za ssomero disangibwawa bw'oba ojja directions ziri zitya? Tusangibwa Kavule. Kavule kiri ku lwa Semuto Road. Bw'ova Kavule oyingirako kilomita nga 3 ekyalo bakiyita Mwererwe we tusangibwa mu Canaan Estates. N'olwekyo omuzadde yenna osobola otusanga awo. Kavule kiri ng'oyise Matugga ku Semuto Road. Okay, jangu Matugga leeta omwana wo
aka security we kali kalungi nnyo ddala era tujja kubanga tubateekako amaaso amoji okulaba nti abaana bammwe ate bayisibwa bulungi nnyo ne bw'oba ofunyeemu okwemulugunya ennamba z'essimu ezo ze nkusomedde bajja zikwata wemulugunye bajja kubanga ate era bakuddamu bw'obanga ne bw'oba weetaaga directions ng'otuuse Matugga era bajja kubanga bakulagirira baŋŋambyeko nti kabodo okuva wali ku kkubo okutuuka wano ka 2:3 awo yes awo te oba basobola n'okukimawo nawe oba olina ojja nga ate n'omwana wo ne mulambula essomero ate n'olaba n'omwana walaga yes kati bursaries half bursaries ziri mu 1,000 kaakati omuzadde ali eyo ng'omwana tasoma mukwano naawe ali eyo ng'olinayo abaana bo boolabirira alina abaana b'oweerera obanga bangi osobola okujja n'obakwasa abaana bano ate n'obeera ng'osobola okumonitoringa abaana mu ssomero limu ng'olina communication ya muntu omu ne ssente ziizo bazisazeeko kuba ku nnamba z'essimu ezo ze nkuwadde ya MTN ne Airtel ziyitawo wansi awo bazikuteereddeko ku video wansi tonulawo ogenda kubanga n'endagiriro yennyini bagitaddewo wansi ogenda kubanga ogiraba Shamim ge mannya gange nkugambye ndi Matugga Cravenwood Schools vaani weeri kyekisinga obukulu omanyi essomero lyonna eritalina vaani limenya vaani weeri abasomesa mbalabyeko nengezaako n'okulambula ku dormitories concerning classrooms so bawo omwana wo naye ojja kujja naawe olambule osobole okukakasa nti omwana wange alagawa agenda kubeerawa neyanza nnyo neyanzeege amannya subscribinga likinga onyige n'akadde ka notification. Okay, Shamim ge mannya ndina omukyala owa Ravenwood Schools. Ye director nyabo. Okay. Director w'essomero lya Ravenwood Schools omanyi kati tubadde n'omwami engamba kambuzeeko ne ku mukyala kuba kati abakyala bategeera nnyo abaana bammwe kati bwe tuba nga tulina assurance y'omukyala tubeera clear nnyo kuba gwe tuba tugenda okusinga okunyiga and sometimes be tusinga okusanga ku ssomero batuwa time eyo yonna batuwa comfort y'abazadde. How are you, Mama? I'm fine. How are you, Shamim? Fair. Thank you for hosting me. Matugga Mwerere Canaan Estates wetusangibwa Ravenwood wetuli. Yeah. Amanya nze Annette Namagembe, Director Ravenwood Schools. Kiri kitya? Essomero lyaffe tusomesa nursery paka primary P5. We mukyakomyawo? Iye, tugenda n'abaana baffe tetwagala recruitingamu abaana abalala bajje ne standard issues. Twagala tukume omutindo tutandika nabo ne tulaba engeri gye baperforminga and how best we can help them. Okay, kati we bakuleetera omwana wa P5? We bandeetera omwana wa P5 anti kwe tukoma. Beyond that tugenda nabo P6 and P7. Yes, P6 and P7 mwagala bammwe bennyini be mwekwatiddeko. Betuvudde nabeno wansi. Okay. Iye mami. So kati for now tukyali awo ku P5. Iye nyabo. Bwe mbadde wano ne director. Iye nyabo. Agabye bursaries ezisukka mu 1,000. Iye nyabo. Half bursaries. Iye nyabo. Okikonamu? Nkikonamu. Nzadde aleme kujja ataasangewo gwogambe sibimanyiiko. Director wabagambye nti azigabye. Tuzigabye ng'essomero we sat as a committee of Ravenwood ne tukiteesaako ne tugamba katuddizeeko ku bantu ne tusalawo tubakenderezeeko ku bisale by'essomero oba oliawo n'okuwulira omulanga gw'abantu abangi nga bagamba nti essomero lyaffe ebisale biri waggulu baagala tubakenderezeeko ku school fees. N'abaana bangi abaagala okusoma naye ng'ebisale bibajjamu ye nyabo. Mwaniriza buli baana bonna tribes, religions? Ye twaniriza abaana bonna irrespective of their tribe and religion. Tulina abasiraamu bali mentored by a sheikhat who is one of our staff. Tulina abalokole era nabo basaba mu ddiini yaabwe eya bulokole n'abakatuliki tulina nearby church we bagenda every Sunday to practice their religion era buli muzadde buli mwana eddiini gy'amuleeteramu gye tumukuumiramu. Nabadde nnyumyako naawe n'ongamba mulina insurance wano? Tulina insurance. Kitegeeza nti nze omwana wange bw'alwala temunkubira? Tetukubira okujjako nga kitususseeko ng'essomero waliwo ebiyitamu n'ogamba kino kiri beyond. But ekifuba
akasente manna kamala wali nedda ku insurance yaffe osasula emitwalo 5 ng'omwana waaba alwadde ekifuba ssenyiga musujja obuli minor we have a partnership with one of the hospitals around ababajjanjaba era omuzadde tuba tetumugamba nti nno ate jangu opiikinga omwana kuba ekifuba kyamukutte egyo emitwalo 5 giketaringa for that era tumuwa ne insurance card okumala term number ku mitwalo 5. Okay. Yenyabo. Miru ziri zitya bana bali akakoko the fact that we are located in the village Ematuga ndowooza olaba olusuku lwaffe buli kimu tukiina tuyina kasooli tuyina ebitooke abaana balya ku matooke tuyirunja n'ettooke tuyina muwogo tuyina lumonde tuyina amapaapaali byonna balya birinakyo we can't compromise on the diet because we are located in the village. Yenyabo. Okay. Kati nina abazadde mikwano gyange abali mu north bali ggulu abali Chapadola baliwa mu east nsaba bampitire mu lulimi Olungereza obategeeze nti Ravenwood schools muyina half bursaries zemugabye ezisukka mu 100 era babuulire sente ziri zitya 1M obawadde half bursary ku mitwalo 5 obampitire obampere n'endagiriro ly'essomero lino weriri ne contacts ze basobola okubako. Dear parents, we welcome you to Ravenwood Schools. Please come and join us. Bring your child to Ravenwood Schools. We are located in Mwelere, Matuga, in Canaan Estates. We have quality education and we have qualified staff. Please entrust us with your children from 3 years up to 15 years. We welcome you. Please join us. Our contacts are 0783 13 48 58 or 0705 42 87 85. Please come and join us. We have bursaries. You can bring your child and they will pay 500,000 boarding section. Thank you. Tewalidde. Tulina the school. That is why we have a school van. Abaana baba picking wherever they are from their respective homes. Ne babaleta ku ssomero. Ne babazaayo oreggulo. Okay. Kati ondabira wano nzomanyi nzo omuntu omu wano asinga okwadvocatingira abakyala mu Uganda. Yenyabo. Wandimpaddeyo ku basari nina abakyala bange eyo. Yenyabo. Andyagadde okuleeta abaana baabwe kuba kino kisulo. N'asasula emitwalo gya 5 n'aleeta omwana. Mpaayo ku basari nga bumekaawo mbasikwiseeko nnyo. Mukyala Shamim nga advocatingira abakyala okuba oluseke nga Ravenwood Schools. On behalf of Ravenwood, tukuwaddeyo bursaries z'abantu 10. Amina. Abanasooka. Amina. Abanasooka. 10 nanga ate mubeere bantu bampisa bambi. Wemba monkubidde yogera ekigambo kimu oba bomoncontactinze geterawo half bursary from Ravenwood. Yenya. Ate nsobola okuba nga nkuwa ennamba y'essimu gwe bw'okuba bw'oba nkuwadde ennamba ye bagambe nze ndi ku bursary ya Shamim. Yenyabo. Half bursary ya Shamim. Yenyabo. Tegerekese. Ojja osasula emitwalo gya 5 aleeta omwana mu boarding. Biki omuntu alina kujja na biki ng'aleeta omwana? Kuba bayinza olowooza nti ate aleeta bulesi mwana. Ebintu si bingi byajja nabyo. Ebintu bya bulijjo ebyewaka omwana byakozesa mu mbeera ya bulijjo byogenda omuleeta akasenya ke uniforms we ziri wano ez'essomero abaana aba boarding ze bambala then ne school bambala uniforms then leeta bino busenya Colgate nga ebyembeera obugoye obutonotono omufaliso ne case n'ebyokulya essomero lya Karina. Yes. Mba muze kankibagambe nga bukyali. Simanyi oba Sanchez anakwata ku katawizo nozikwata nobalaga nti essomero lya Karina. Naye abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala bambi mwebale nnyo mukyala Anne. Kale nnyabo naffe tweyanza. Kyemukola kyamaanyi nnyo. Tweyanza tukyalirako ene Matuga. Walungi nnyo. Walungi. Ekifo kigazi. Ekifo kigazi. Njagala olutwalo nambuzeeko ku kisaawe.
Tewali buzibu nnyabo. Baana balina n'ekisaawe. Ye tulina ekisaawe abaana mwe bagenda ne bakola ebyemizannyo sports. Ye nnyabo. Okay. Kamba siibula embeerekereza ate nja kuba nkomawo ku Reverend ndaba abaana bamwe be mwaleeta bali mu mbeera ki. Sijja kubasuulirira. Nkomewo tulaba abaana bali batya, balya bulungi, banywa bulungi, basula bulungi. Tubeere nga tukola update. Abazadde babeere bagumu. Nti be twakuta temutuswaza. Nedda nnyabo. Abazadde bayinza otulyamu amaaso wano nga abaana baabwe tebali bulungi nnyo ddala nga bwe bakisuubira. Omanyi kati ffe bwe twogera abantu bawulira. Kati ayinza okugamba ntutta omwana wange ku Ravenwood Schools ku Shamim ate n'abeera disappointed. So bambi abaana katusuubire nti bagenda kuba bayisibwa bulungi naye nga environment kalungi nnyo ddala abaana bali ebintu birina kyo biviira ddala mu lusuku ate ne baba nga bali ebyo. Academic kalungi nnyo madamu muwulidde akazungu keeko ne director nabadde just njagala abaweemu Luganda naye mwamulidde nga talutereeza bulungi kitegeeza nawo akazungu kiriya. Kati abaana bammwe muba mubaleese awantu awatuufu. Neeyanziza nnyo neeyanzeege 10 lya half basale bampadde munkwate bulungi bambi. Nsaba munkubire nga munkubidde ku ekyo tonkubira ate kumpa mboozi ndala. Nkubira ng'olina 5 mu ngalo nkuwe ennamba y'essimu ojje ku Ravenwood Schools omwana waasome. Mwe mulimanya kye mulimpa. Neeyanziza nnyo neeyanzeege.